Tugenze kusuula egamba nti atya okwogerwako. Kasooba yali jjenje saabi okwaffe. Teyalina mbojjanyi wadde akakukuzi ku muntu yenna, naye ng'abantu bamwekengera n'okumujwetekako byataalinanga ne byataakolanga. Bwe twabeeranga ku ssomero ng'obwana bwe twasomanga nabo nga butugamba nti nno mwana muzanyazanya n'oyo omusajja wammwe oyo Kasooba mb'osimanya mukwano gwammwe. Nze nno muddaawo mubeere ggwawo muliraba tebeewubizza n'abatunda. Ffe abakulu baatugamba nti atunda abantu. Mulabye okugeyera abaana mu bantu, so nga ne bye muboogerako si bituufu. Noyogera ku mukulu munno, abaana bali awo bawulira, n'aswalaswala, olumu olina mpala naazo muno mwe muwalaggalira. Era nno wali abakazi, mukazi akuwalana tolina nakyo omukoze, n'adda kwoyo n'omugeya. Temulinamu nkisoza n'azannaku mbaana. Nze mmange twatuulangawo n'anyumya ne munne, ate ng'abiyisa wala ng'amanyi ogamba yatulanga n'omukyala bamuyitanga mukyala Loozi. Kaakati munne bwe nakkiridde nemanga ng'owulira munne awuuna ng'abasabika ebintu byabwe, kale nga tosobola na kubitegeera nga basabika. Ye bwe wabanga awo n'ojja biikiriza nti ye maama nange mama ng'owembuya ajja kukuyitako. Naye abazadde mugeya abantu, ne mugeya abantu abakulu, ne mugeya abasumba. Oba omusumba ayagala nnyo ebifi, ayagala nnyo okulya, ng'abaana bali awo bawulira. N'otunuulira abazadde n'ogamba naye kakati abantu ne tutambula ffenna nga tuli bwereere tutya eri abaana. Kyabala abaana tebatubwa kitiibwa, ate nga bye mutwogerako si bituufu. Naye nabano mbwe abakulu baba bagamba nti atunda abantu, nti nno mu nju ye yasimamu ekinnya, kwayaliira emikeeka, nti nno bw'omukyalira kwakutuuza. Osumattuka lumu ng'ogwa muli nga yeekwatira mume nakiweddeko amazzi. Koze emmome ye kyekyennyanja ekiva mu mazzi nga tekivubiddwa. Mbwera alina n'omukira emabega ng'ogwembwa, ate ne ku mubiri gwe kuliko obuwugiro obw'obwoya ng'obw'ensolo. Obwana obwo twabuwakanyanga nnyo, oluusi ne tuwagala n'okuvaamu ebyokulwana. Ekisooka nga ffe ebyo maama yali tabitunyumizangako. Nedda baali boogera byalere, wabula eky'omukira nga tetubyekakasaamu nnyo. Eyokuba n'omukira emabega ono Kasooba nga bw'atyo Kasooba bwe yatuulanga ku kisiki ng'atunyumiza, ekkanzu ye n'emala ewenjukako, empale n'erabika nga tumubbirira tulabe obanga mu mpale mulimu ekizijjagadde oba okwezinga ng'omukira. Tetwakiraba. Twalwedda ne tuteesa tumusooberere. Lwali baanaaba emisana tulabe obanga ddala omukira ogwo gwe baali bamugamba yagulina. Twatandika okumulimbisanga naye nga takwasika, kubanga oluusi yamalanga ebiro n'ebyeya nga takubiseeko kimunye. Ate bwe yabangawo ndowooza nga anaababalirirwa emisana tetwaterebuka anti addiŋŋana ekitiko. Lugwayo lutya addiŋŋana ekitiko yakijja. Ndowooza addiŋŋana ekitiko yakijja, ate addiŋŋana amawolu yagajjamu omuggoto. Lumu tuba tuli awo mu ttuntu nga gguse. Yali amaze bisiibo na nnaku nga taliiwo. Olwamulengera ne tugenda tumwaniriza n'okumukulisaayo. Yenna yali agoba asidde ng'eritwala obukola lidda ku bbali. Enviiri zaali zikirako eza kitengule okuduuma nga zikuze nnyo, n'amaaso nga gamyuse gajjudde n'enfuufu ku bukoowekoowe. Bwe twamala okumubuuza era ng'alabika akooye, n'atandika okutema ebisiki nga bw'ayayooyaamu. Okumubuuza ekintu ng'addamu nti newankubadde nga kyandibadde kyakugaana. Yeekakaabiriza atunule naye nga ye nannyini maaso ebikuta ayongera kusikaabizeeko. Yalwadda ki n'atusaba tudde eka nga bw'atoowolokokako obukoowu, oluvannyuma tumuddire alyoke atunyumize.
tuba tufuluma ne tuwulira ng'alagiriza mukyala we eyali mu fumbiro nti mukyala kansooke neeyiweko otuzzi mpujjaaleko nga n'emmere yo bw'ejja. Koffenti otyo luno nga yagamba luno munyolo ku munyolo kakubye anti tetwayagaliza embazzi kibuyaga asudde obanga munnaffe yagulina ogw'akasolo twali bakugula batugugwe ennyalwe ku luno munnange twadduka ne tudda eka nga tugenda tuleekaana eka twawunyayo obuwunyi ne tufunyamu tugende twerolere ekinene kyawanga. Kanyinaffe bwe kategeera kye twaliko ne kaagala nakombo katwegatteko twagaana kuba kaali ka lugambo mwegaayaki. Koffenti tomanyi nga abakazi tebakkirizibwa kutunuulira basajja nga banaaba kokko nti mulimba nze nga bulijjo mbatunuulira. Koffe ekyo okola kyansobyo kola nsobi nnyo ate n'ekirala ffe tetuli basajja tuli balenzi kokko kyo kakati ntegedde nga munnimbira ddala wano bulijjo bwe mbayita abalenzi nga munkuba nti otuyita abasajja ate kati mbwe ate tetuli balenzi ate tuli baki kakano kati ate mwebamu. Koffenti yabona lino ddayo eri eka ddayo eri mu nju nga tetunnakufubitiza olyoke gwe olondobereze embu simanya biki yeke kana kutanda n'omala obyogere wa maama egyo emimwa tujja kugikunya era nga tetukyakuwana kabalagala waffe kaddayo nga kagenda kawookeera kajjonkera n'okutolotooma. Twasalinkiriza eyo mu lusuku ne tuggukira emmanju ku kinaabiro ekyali eky'emmuli eŋŋombe. Emmuli eŋŋombe ze ziriwa ebweru yonna wali kibuyungu nga kuliko omulyango gumu gwokka oguva mu nju mpozi n'obutulituli. Buli omu yanoonya akanyeenyo wanaayegeka eriiso asobole okulingiriza obulungi. Nalaba awalungi n'emmaamiza eriiso erimu ku ttabo lyange eriiso eddala n'endizibiriza n'enninda n'emboogete yabuguma ng'omulindwa yagguse edda buseke. Yali akutte sabbuuni n'emikalabanda mu ngalo asuulidde n'ettawulo ku kibegabega ku lubaati okwali benseni kwe yasuula bye yali akutte ate yo ttawulo n'agiwanika mu lumuli lw'oluzizzi olw'ekiyigo. Yafuka amazzi mu benseni ng'agajja mu nsuwa kozi baabanga na nsuwa n'oluvannyuma ne yeeyambula. Munnaffe bw'aba agulina luno tugenda kumulaba n'atandika okunaaba ng'asoose okusumulula ku mukono ogwa ddyo awo waggulu wannawolovu ekiwuzi ekikongevu okwali y'abantu bakyayambala yirizi emirembe nno gikyuse. Abasajja bayambala abantu bayambala nga agayirizi nga ate mune tebalina nsonyi nga bajjira bati n'ogulaba ndaba tebakyayambala yirizi abantu. Kati mukozesa ki bannaffe abeesiga ebwo obuyenjeyenje bwe babasibira mu bifundikwa ne mu businza ne mu bufuula abakuumi bamu oba kati mubukola mutya mubuyenga mu caayi kati munywa bunywe nga babasiba agayirizi ago nga n'abaana abato mubasiba agayirizi. Wajjanga nneewaka eyo ekyana ng'omukazi ajja mbu ajja okubuuza ku maama ng'ajja n'ekyana ng'akisibye guyirizi guva eno n'eno naye nga sikyagala. Bannange byabalabisanga bubi bannange nammwe oba kati mwesiba ki abula mulina ennaku bambi mulabye kaakati yalina guyiriza ogwo ekiwuzi ekikongevu okwali kufundikiddwa n'ekirala kye yasumululanga mu kiwato byombi n'abiwanika mu lumuli. Yanaaba tukubya amabega ate nga n'ebiseera ebimu sabbuuni abaamuzibya amaaso bwe ntyo natunuulira ddala bulungi nga sitya nti anandaba n'akanula eriiso n'entunula wazzi omukira n'obwoya lwe naabiraba saabiraba. Kale olabye zadde bwe mwogera ku bantu ebijwete
nakyusa eriiso nentunuza eddala nga lino linfuuyiridde nti osanga we naalaba ekisingako naye nga wa byonna biri bisengavuddemu ngazeemu. Lino eriiso nalyo lyali litandise okufuuyirwa nga n'okuggyako ekifuulizeeko ekifo era n'okufukamira amate n'amatiitiye nga mbikooye. Kato kange ne kajja nga kasooba mpolampola ku bunkenke. Bwe kantuukako ne kambuuza Mukama nti owange gw'omukira n'ebiwugiro obirabye? Konze ntya sibirabye, gw'obirabye? Ko nako nti nange sibirabye, ndowooza baatulimba bulimbi gye tuve ne wano talwa kutulaba oba ne maama okutuyita nga tetuliiwo. Kakacupya ne katuloopa. Tweseebulula mpolampola ne tuddeeka. Twasanga kannyinaffe kaatuteegeredde dda ne katubuuza nga bwe kamagamaga nti mubirabye? Koffe nti nedda tetubirabye. Koko nti ndowooza baalimba bulimbi. Twatandika okutiguka nga bwe tuwowoggana. Lwaki abaana bamanyi okuwowoggana nga waliwo ekibakyamudde? Ne twefuula nga baba balina kye babuzaabuza ndowooza. Ne twefuula nga abatannavaako na waka.